Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Wetwogerera ttiimu gy'owagira esingibwa emitwalo 19 naye waliwo Namyalo Mumbejja yabasuubiza akakadde agambye annyuka ttiimu cheya ne Agi omugaga wa ttiimu eno yagitandika yagambye annyuka naye wetwogerera musigaze dakiika 2 chairman afukamire. Lwa timu chair gendo lulete enoka wetwogerera timu chair baba singa emitwalo 18 timu chair yongede ebiri chusizo lulimi agambye agambye timu Computer ya saini zende. Musoke muwulirize. Computer ya saini zende. Kasada. Muwulirize. Kasada agambye ninawo omutwalo naye sirina ttiimu. Naye ate tubadde tuli awo Agnes muleeta n'agamba ati Kasada come and on team chairman. Chemanyi timu Doni erina kusinga. Chemanyi timu Doni erina kusinga. Bannange naye nga timu cheya waliwo messages wano yakasente kandabe sente ki. Farida wa Alien ataddeko 5 ze. Kakati bwe twogerera obugaro bwa timu cheya bululi babadde babasinga mmeka 18 ababadde babasinga emitwalo 19 mu 1000 kuba ono yataddeyo 1000 babasinga emitwalo 19 mu 1000 kati babasinga emitwalo timu cheya kati bagisinga emitwalo 19 Baziwa Stores Limited bako kyoyogera timu cheya bambi timu Doni musirike tumuwulirize banayi nakatuuka simanyi kigenda maaso naye nga mwasiibye mutya Hope Shifa salamu alaikum wa rahmatullahi jangu tole salamu yo Hope Shifa salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Olunaku olwaleero tuli ku mukolo meeting zamu soko olinde malo okunyonnyola Baziwa Stores tulina ano omwami ono mulaba timu cheya ye chairman wa meeting z'omwami oli bamuyita Doni bamuyita Gadi wa ku kyalo kuno Gadi oyo story twagikola nnyo musajja omulema yatomerwa sino tracker katwagala genda kuwasa mukyala we amubeereddewo tiimu ziri 2 waliwo omwami ono bamuyita Enoka oba olwokugoberera gundi yaffe YouTube yaffe kati Enoka ye tiimu Doni twaleese ekirabo kino tukitunda $1,500,000 naye bwe twogerera tiimu Doni eyoono mukulu eyinayo emitwalo 19 tiimu y'omwami ono ezira zonna zeyinawo twazigasegasere tukizuula nti tebalina kati kyetuteesa olondeko tiimu oba owa tiimu Doni bano obaawule ku balenzi aba tiimu Doni oba olonda tiimu cheya omutaasi kyonna kyoweereza ku namba ya 0702 5 6 21
57 ereta nakawombe Shifa obulira tutubulira 0702 5 21 57 omukolo guba gugenda mu maaso naye nga tuyitidde mu ttiimu omukulu ono omulaba abula kaaba musajja munene kamukulage yenna uno kuva eno wansi uno ayagala kaaba talinawo yadde 10 bano bonna bamuwagira ono ye vice we ono ye sister w'omugole ono ye mugole naye tebalina yadde 10 kati ttiimu Doni ekulemberwa omukulu ono n'omukyalo ono uno wa ttiimu oli ttiimu ki ate maama oli ttiimu ki Timu Doni. ate goli ttiimu ki Timu Cheya. ttiimu ki Timu Cheya. kati wetwogerera bali wano meeting yekutte baziwa stores mutunda kitata mutunda produce Atugambe tujana mu. produce musangibwawa Mubende. tubuulire baziwa stores ogenda nani Omunyere tabakole ba Timu Cheya. akimanyi Banayi. Waliwo timu Doni nze ndi timu Doni. wangi kati mwamiziwa Abantu. muwulirize Yes. kaakati ogamba otya mukulu ziwa ku ttiimu Doni okoze otya Timu Doni okolanga bwe ekirungi enamba kujja ngenda okukozesa erimanya gange era ojja kuba okiraba kye naaba nkoze kyonna. nja kibagamba wano ku tiktok Eh. kale katumale okuleeta omugole omulabeko omugole omukyala Atali Timu Cheya. bayi kate sokoleke ntule wano beeri gwe mwabalina omusaayi omuto aba ttiimu Doni bamaanyi katusooke tuleeta ono omwana gwe bayita Sharifa 256 Yes, oyo mumanyi wa Timu Cheya. omumanyi Wa Timu Cheya. oli ludda wa Sharifa avuddeko Sorry, akoma. katusooke tumwesonyiwe Makabe yetuleese katulabe ttiimu kijaaliko Makabe fulo yiyo ate omyutinze microphone naye agenze kale ttiimu Cheya temulina mukisa agi talina kye yakoze waliwo mbadde manyi waliwo messages Adija ali mu kusaba buyambi leeta muleete omugole Omayinga bwe tuli stand by class 1. naye nze simanyi we bateeka ku big screen kati nkoze ntya sokoleke jojo ambeko kyaŋŋamba wano jojo azze kati ate ne jojo network emusumbuwa jojo data amuweddeko mujjeko asooke mujjeko Banaye. Ask Shifa how to put big. tubitaddeko mwebale Ndoza byebyo. Kati banaye omugola je. kati omugole essaawa yonna tulinze ggwe waliwo ya muyimbe ennyimba zaffe ezakuno naze nti nga ntegesa maganda nga Timu Cheya wangudde Soko gatulage kati tulabireko. kandabe ono onokyukodde ku Timu Cheya Onokyuka. Kama akagata. Sinzira tomanyi. Bana omugola je. Adija kati no olutalo luli wano Adija agamba agi watuvaamu mukwano wa Timu Cheya watuvaamu maziga gabula bayita mpozi Timu Doni esinga sente meka baba singa meka
Wache yazemu amaanyi abaka. Cheya bako kyogamba abantu bo. Bannaye tiimu cheya. Tiimu sekerera. Nenda kale tukakutana. Kati tiimu cheya bambi. Nsaba mutuwagireko tuwangule ekirabo ekyo. Ekirabo kino ndaba kizitowa. Tiimu cheya manyi gye muli mukyali mu Kamoole amu mutugambye nti mukyali ku mulimu naye batutwaraganye ekirabo kinaatera kuva mu katale. Tiimu Doni 12 bweddu. Jingo. Kakati omugole tugenda mugula omutwalo gumu naye njagala chairman osooka ogula omugole oyo. Kamasoke musaba abantu bawagire tiimu cheya. Nsaba abatulaba munange tiimu cheya ffe weetuli ku kyalo tugezezaako okutunda ku bwogo buganya okutambula. Kyora tiimu Doni ekyatutwaraganya tusaba mutuwagireko tene tiimu cheya naye twale ekirabo ky'olwaleero. Ekirabo kikyaganye naye tuyina essuubi nga weetuli wamu nammwe nga mutuwagidde ekirabo tiimu cheya ejja kukitwala. Kale wetwogerera chairman bamusinga emitwalo 19,200. Aginadi jabali eno beekaabya. Enoka, how are you? Omwami breasted Katrina akubuuzizaako. Bambi kataata sole but feel it. Chairman bali kuggwe. Kacye tusaba omugole agambye okufuluma mubeeke sente ze muteekawo. Kakati gwe mwami Gadi oli mukyala ogwasooka okugula oba olese 5 tutandikiraawo. Ate wakati property ya meeting kati. Omugole waffe wa 5. Mugule ku mugole nemwe mumanyi Shifa Fashion zikyakoze omugole mwe omugole temusobola mugula nusu 5 sikijja kukkirizibwa. Kati ate n'abadoni be bakyaleese ssente ezisinga obungi kuba chairman baleese 5. Muleese 5. olimba uno era 10 ku 10. Kale Terezo no nagenda Terezo kando omugole tiimu cheya be bakyasingako essente kugula omugole balina 12,000 mu mina 10. Ndabye ku kafaananyi katonotono nesunze kulaba oba nfuna nesunze kulaba kuluma. Farida wa Alien awagga. Banayi omugole nno bamuguze 2,000 zokka okufuluma. Ne chairman ono user number biki ezembe 14 agambye mbu chairman bakiguddeko. Ku mugole tumuguze tiimu Doni bongeddeyo 15,000. Naye kati munyambe tiimu zonna zegatte mumpe 13,000 omugole atist afulumire ku mutwalo. Era nabo barwara kana tebakumye munyongereko 13,000 omugole afuluma otherwise tajja fuluma. 13,000 ataziri bataziriwo tajja fulumayo. Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Park and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli
abakugu mukola ku mpapula ng'eza visa zi work permit kwosa pasipoti n'ebirala nkubuliitu ate gwayagala okulambula ekkula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida Kajjansi. Back and go tours and travel Kajjansi. The world starts now. Nenga timu wetwogerera abaana ba timu Don bagamba timu Don must shine. Jose agambye we love you Hope. Thank you darling. I love you too. Rutaya nenga jere ekisajja. Omugole afuluma. Omugole okufuluma. Rutaya. Omugole okufuluma. Abulako 2,000. Enva mubasa ate basa ya white. Agereka mbasa za white. Wayo kwezo mutwalo twagala fulumya mugole. Nina Nancy blessing to you all abasabidde mukisa. Kati nno omugole ayinza obutafuluma. Mama wakatambala mwe muli sente. Tajja fuluma yo temuyina sente. Limati Faith agambye Hope ebyo bimala obimalanga Hope ebyo abimalanga. Online bajja. 2,000 aba online semuleta 2,000 ezo. Abali wano we balina zitu. Aba online bali mu timu Don timu Chair. Katulabe timu chezi. Timu chezireta wano. Timu Chair agambye azirese. Chair. Omugole afulume tutazi. Ate muleeta ozina. Teka mwebiri. Soko olinde bateekemu ebbiri. Bano chairman azitaddeyo. Chairman agambye omugole kavulumye. Ate ebiragiro amateeka gali kikiba amuleeta omugole atya? Aleeta mugole. Zino sente zenteekako. Ziteeka ku kifa. Pozi ng'ozinunula. Ente 2,000 zino zitaddeko okulembera omugole nga muleeta amazina ffe tugenda kubakubira engalo. Ate mmwe mujje nga muyimba bayizawe. Mulina okujja nga muyimba nga ffe tukuba engalo. Kati soko olinde. Mulinde. Musoke mulinde. Chairman alese 2,000 n'azoogererako ebigambo. 5,000 ngula vice nengulirako cheya ne senga w'abaana baleeta omugole nga bayimba bwe bazina. Oleeta omugole njagala leeta omugole. Basoke bandeetere ziri 5. Basoke bampe 5. Soko olinde 5. Ogula otya abantu 3 ku 15. Ejo kanzije wa moyo ngeri. Soko olinde 5. Nagata abantu 3. Ogambye ki? Anze nganye shifa atunyomye tasobola kugata abantu 3 akwate chairman agateko manyino omulungi omubwati agateko vice atugambe omugole afulumira ku 15. Nange nenkuwa omutwalo ningamba ayingira tuletere omugole. Agende nani? Njagala agende ne Enoka bagende batuletere omugole. Ogamba ki Enoka bagambye? Tetukikiriza. Kirira kasawo nanti.
Enoka. Enoka yani. Ene nsawo ya. Labayo. Ensawo yani. Enoka jalina. Labayo. Tuguze gadi akube nyengala ataseke nnyo. Ne tugula cheya, ne tugula vice. Cheya tumugaseko ne senga w'abaana. Emitwalo 2. Beddu. Awo tusobola. Ogamba kisebo. Nzikiriza nja kisobora pose wabewanunula. Ogambye eki Ogenda kukubaganya getwatadde ku kugunde wali. Ogamba yagala nani? kansoke mpuliremu. Asanyuke mu ngeri egendo sanyusa buli ali awo ku online. Ensanyukayo. Bunga Comfy Homes ennyumba zaabwe kweziri ku Airbnb genda ogoteka mbutezi kigambo Bunga Comfy Homes. Ogende mukwano gwe wenna ayagala okubeera nga oyagala okufuna wobeerako nga waliwo security, waliwo parking emala, waliwo buli kimu okwegamba mmwe n'abadda ku holiday owulire nga ddala oli ku holiday nga toweeraliikirira kusala nsawo babbi kumenya kuyingirira toweeraliikirira sima wifi tezikola biki byonna genda bugenzi awo ku Bunga Comfy Homes bajja kwaniriza bulungi nnyo ate tojja kwejjusa ku kyonaasanga okusikiriza bano basanyuke nnyo. Cheya ogireko. Cheya njagala onyole bulungi ekiwato ng'oleeta ne bayisiwo timu Cheya online ne senga w'abaana mulamu wa Millicent nga ne Millicent azine ate Cheya nyola ekiwato nga bozina ne Calypso. Mama kajimu agambi naye bannange fa. Mama kajimu tugenda mukolera surprise y'omwana we mu October side ye Masaka. She already booked us. Ate ali timu Doni. Ali okusala ekigambo. Timu Doni. Tukolayo ka meeting Timu Doni. Aba timu Doni. bakiriza. Aba timu Doni. Somere ku comments z'abantu ng'omugole tannajja. Agi agambye wa timu Doni temina kye mugamba omumbejja hadi yasuubiza miliyoni tannatuuka n'aseka. Mama kajimu n'agamba bannange nfa Momo 19 n'aseka. Momo 19 n'agamba just go to number 3. Mama Pablo remove 6 abagani muve mu butebe. Mama Pablo team aginaja team Doni muyimuke on holiday. Team Din aga team Doni muyimuke musimuzinira omugole. Agi bine bintu sibya marufu bano basasudde emitwalo gyabwe 2 chairman vice ne mwanyino omulungi baseke gadi bamuwadde gwa kuseka ata ino sanyusa abantu ate namwabadde ni mukuseka kasanyuke sanyuka mu ngeri enasanyula bano basanyusa balina bu emoji bagenda oteekawo obulaga era bwebulabaawo mu bantu nga 5 Atimu Doni oye. Amatimu chanze oba kuseka jamba sekera. Atimu Doni oye. Atimu Doni oye. Musanyusa. Ze musanyusa. Nina ko nkyagala kwenunula. Kya kwenunula. Soke tulete nnamu abeeko kyayogera. Timu chama. Nnamu ayinza ottaasa wano chairman. Muyina dakika 3. Naam. Musirike tuwulirize nnamu. Naamu muzindalo gugwo. Naamu nkujjako kati olemereddwa. Kalipuso. Jessica 1994 obeera n'emyaka 3. Ogamba otya? Yes sir. Ndi bulungi ogamba otya? Oli tiimu ki? Tiimu Doni. Baako kyogamba abantu tiimu Doni abali wano. Ninawo Enoka, maama Enoka
ninawo Hope Shifa, Wow. ninawo Nsanyuse Mavini, okuyitawo. ninawo Jingo oyo muwulu ye talina mukazi, omukazi gwe yafuna Oyo yafuna, ate oyo yafuna yamuloberamu. ate kyatuukawo. Omukazi yali muyaayi. Naye oli mwalogola Pamela wa timu chair, ono timu chair, baako kyobagamba. Batimu chair oba timu eyaffe ya Doni. Timu Doni ojongeramu ku ssente kubanga eri wane ebulako 10,000 nga mu kanaana eweze emitwalo 2. Naye ate kati ku account sirina mpozi enkya ngenda kuteekako Opushifa. Enkya ngenda kuteekako Opushifa, ngenda kuteerako emitwalo 5 gye tunaetema egya tenti, nkuteereko n'emitwalo 2 egya ttiimu. Oyo mutadde ndeeta mulala. Adija wuuno. Adija kajje atase chairman uzina kalipusu. Adija tuwakateko ku matama bannange. Chairman ave mu kateba ayimirire. Bannange musirike. Aba New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano. Bwe batyo balese omusomo ogugendo tuyigiriza kubatya engeri gye tuyinza olabirira abakadde, gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya. Balese omusomo guno gendo kuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano. Era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June. Era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda, like we are closed for December, naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina okutandika kati, that is 2025. Mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba, mukubire omukyala Kathy Kabiite abeere nga ate ayongera obbategeeza details. Tugenda kubeera Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera. Era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okuba nga ogende Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo dates bagambye. Registration fee byonna ogenda kuba obitegeera. Nkusaba okube ku namba ya Kathy Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingakaawo. Mujja kumbuuza eri ku WhatsApp, yes. Enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223. Njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223. Obeere nga ate obeegattako olabe we kitambula mukwano. Era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation. Details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen ojjeko bulungi ennamba. Mu kamera kubanga atunyiiza ffe. Yogera fulumi agenda leeta omugole. Yogera. Ku andi asobola genda leeta mugole naye asasuddeyo ekyeri. Tusoose tubaleka mweyagale naye ekizibu lwe tukulabako tumalamu amaanyi. Va mu kamera wefula ataliiwo tukumanyi tukulabulwamu. Kati kola bw'oti Adija. Kansoke nkunnyonnyole. Omugole leero bamulemezza mu nnyumba eyo woolaba. Basasudde emitwalo 2 bweddu. Chairman ono Gadi senga w'abaana Vice bajje nga bazina amazina nga baleeta omugole. Gadi bamugambye batasobola kutambula. Bagambye Gadi alina kubasanyusa abali online. Naye nze njagala tusooke tusirise bana aba timu Doni. Bana aba timu Asooke nveeko kankomewo bankubidde wano komawo. Odduse kale. Agi wuunazze. Musooke muleke Agi abeeko kyayogera tulyoke tuleete omugole. Agi gwasembayo tuleete omugole.
naye lwaki ozaala wa nnyo ttiimu kyeya kiki lwaki otuzaala wa nnyo atimu kyeya oye atimu kyeya oye azala wabanga nze azala wabeeranga nze nze just nkyali ku mulimu wendi waliwo ebireekaana that's why sijja ate nawandise dda meseji yange togisomaawo emirundi nga 10 agambye tiimu kyeya kale tugamba Doni muyimuke muziniraba omugole si kyogambye ye message gyewakasembayo weereza nabaguze dda abo ba tiimu Doni bayimuke bazine nabaguze 50k emitwalo 5 baddu kakati nze nga njogerera ono omukyala atuwadde sente za cheya agenda kuziteekako nga mala okwogera nga nazo zijja Shifa Enoka ne mama Enoka bagenda kuyingira batuleetera omugole nga bazina nga tebwe bayimba agi wama olioke n'ekyo bayimuke bazine lwaki wadde baagala zinisa omugole waffe cheya n'omugole ne mugatta cheya n'omugole ne mugamba nti bayimuke bazine okay kakati agi agambye muyimuke Shifa oyimuka nnyo Shifa mbuuziza sente ziriwa owulira bye baŋŋamba eno tiimu Doni abo wedda batuyimusa bubi nnyo bayimuke yessaawa naye seba aba tiimu Doni wano bakuleeta bagaba baagala sente oyo Shifa simusuubizangako ne sitatuukiza ezange zigenda situka oleeta omugole ku situka mama Enoka mujje mama Enoka sembera Enoka genda wali Enoka genda wali baabo batandise naye gwe agi abantu bagasokose ndeke sente mpa Shifa njogere naye anti agambye kaziteekeko kati mugenda situka naye ng'ogenda nnyumira mu muteeteeyi guno ng'ogenda ozinira omugole wangi lengera eno kagenda yayambadde engatto ya Kanye West naye agenda zina bayimuke mu butebe babagaye musituke Heleni wa Bobby Heleni wa Bobby agi agaya agenda sindika sente Diana ogambye mbadde ntandise kweralikirira wama agi webale mbadde neeralikira engeri gyengenda kunyonyawa nekiwatu Diana George agambye come ng'oli ready to show agambye agenda kujja nga ali ready mu tiimu Doni abalage agi no ninze wano message nsooke mbatusindike bagende bazine ekyo abakimanyi abali wano bakimanyi nkozesa imani egenda kuteekinga like 20 minutes okusindika muzine sebo sente zize zijja bano basituke kati webale kukakasa sindika empeereza Shifa screenshot aziraba ogenda zina onozina tozina onozina tozina kakamukwatire onozina watozina onozina nawe sokoleka mpe screenshot jinza wama screenshot ya MTN ku MTN manya MTN yange WhatsApp
WhatsApp ye. Kyokka nze n'abandaba bonna bamanyi amazina gannema wallahi. Ate obeera ti omuyimbi nga tomanyi kuzina. Wallahi simanyi. Nga wulirira mu mutima naye wennyimukanga gabula. Dana George agambye ate kifa twagala kalipuso. Simanyi. Omanyi ati wallahi yannema. Wallahi yannema manyi Kalipuso. Mama eno kumanyi kalipuso. Soko je. Waliwo kana amumanyi senga w'abaana. Ate kati mwado genda ganzinyisa wali. Wallahi bamuzina. Bakuzoke bakusambuli omanyi kalipuso. Atanye twali tano bwedda. Yana prega. Enamba ya MTN iri 0782. Ona yabo ijaga kuzina muno nga bwonkopa mu kiganda ojja kunkopa ono nga bwenzi Nze ne bw'ofuna obuzina obw'ekito. n'oleeta n'osomba soko musikire mwawo badde eki Oba tubakebereko k'omulala. Calypso. Calypso dance gyali ku Google mulabeko. Hashtag agambye twagala mpere. Empere nkozi kyeki. Emperekezi. Abaana babimanyi. Empere mu mazina. Mpere lyete mulage musiko. Banaani andaga empere. Kintu nawe kikwetemu badde eki ajali. Agenda sindika 60K. Emitwalo mukaaga mu mulimu amaanyi. Asindika emitwalo mukaaga. Zampere na Calypso. Ani agambye ateekako 10. Hadija yagenda ateekako omutwalo. Agi wa mitwalo 5. Mwemuke. Calypso. Gago. Kati ngasobola gamba. Ngenda kujja. Kaze ndaba nga akitegedde. Naye bwe mbikola biba bibi. Olaba nze ngazi. Tetugenda nyumisa. Ano kamwa bakulembera nze nja kuba mabega. Eno kabagambe guli wa mpere. Eno kayejjazira amazina. Gagano. Bananyenze kati mola bago vice ngasobola. Omulaba. Ayina bwagala enkula. Aga amazina gali nyimidde nnyo kyeya. Aga amazina gali nyimidde nnyo kyeya. Wallahi. Bandi muguze. Bali bamanyi kirabo. Kasada bako kyogambe gwanga. Hello? Kasada? Kasada olabika tolina kyoyogera kankutendeeta omulala. Olwo sente ze tureceive nze wano. Omutwalo gwa Hadija guze. Yes. Obugala bwa Hadija. Iri mukaaga. Atobala mukaaga temunazifuna etaano. Tetuwola bbanja. Oli yagambye nti za gundi. Za imani. Sipa, ezizinde za imani. Apofia bako kyogamba gwanga musirika apofia ayogere. Ayinzo batasiza wano. Apofia yogera. Yes, please. Yes, apofia ogamba otya mukama wange. Banange kisima shikaja tukolera. Oli timu ki? Kakati. Wanje. Goli timu ki? Timu chairman. Aha, apofia ogamba otya? Chairman uno. Kati gwe tuwuliriza. Naye no meeting ya Semba yesoka. Yeddirira esemba. Ezisemba. Yeddirira. Kusando bamwe mulinja kubanga ndaba kubanga lero siri bulungi.
Nengo oli timu chair. Obo oli wa timu chair. Katulete ku mulala. Kati Fabian Z. Olwaleero tugenda leeta bonna. Kati Fabian Z bako kyoyogera. Ona tukuba ndongo. Anti waliwo okuzinisa katumwa empere nga omugole tasobola mpere. 1 minute talk. Yes. Agenda baleta mpereze karibu so twetomere tubiro bugole. Bana mwanzile mwempe. Bakusidira mu amagagu. Mondeke. Enoka kopa wana mazina. Kopa wa mazina. Wesomba busomba olingize wano. Karibu soma somba musome ne bamuyingisa tende bamunyiga. Odiraba? Bambira to saba mala la kala musomba ne bamuyita ne bamunyiga. Oli ali kola ati amagula. Bana be bazina kanye skin. Kale Nenda sene zinajja. Fere tulina buzibu kuzina naye just Oyo lutaya. Lutaya yega kuyamba. yegera tuyambako. Wende mwanza mazina karibu nawe je Amanyi ebyaddala. Lutaya. Sample. Tayogera kuzina kakalipu sonda bile. Soko tuziniremu. Soko nkode. Shifanja kuongera conference ogwa abazina. Yebyo webatyo. Echichi? Nayigaga bako kyoyogera. Tunono omugole. Mulete omugole ngenkuba tena nato. Anti babaguze. Kati mutuyimbire. Amwali nedda. Nedda. Mulete omugole. Katumwa yingira munda. Katumwa yingira munda. Vayo. Ani ali mu maso. Lutaya yingira munda oge mundu. Aha. Kali soka. Enoka. Mwana jangu nyabe. Ndigamba enoka yabakulemera maso gangeze nibabega omugole agani. Mama Enoka era naye abadde alina okubeera ku tiimu. Simanyi bwe babikola ebyokutereeza kamera nebeera full. Twagala wano mu maaso. Lutaya, twagala Shifa yakulembera. Yakulembera. Mama Enoka n'addako. Mwe mukire mabega w'omugole. Nedda twakuguze maama mmere tugire ogireka. Tukwasa kuguze dda. Shifa kwakulembera. Gogo baguze sente nyingi. Kwakulembera. Then mama Enoka n'addako. Then Lutaya n'Enoka mabega w'omugole. Mugole alina okubeera wakati. Nedda alina kujja mabega. Alina okujja nga bodyguard mabega.
Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Park and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu. Ate gw'ayagala okulambula ekkula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida Kajjansi. Park and Go Tours and Travel Kajjansi. The world starts now. Eyo timu Doni. Agi. Tukoze entegeka. Tewali mukolo. Esente menya buli kimu. Ife twaganye tugambye. Omanyi modolo ngomutugata ngomukolo omusajja. Ne mumukatako vice ne mukatako chairman. Ne mukatako manyi omulungi gwe mwade mutukoze mutya. Anti wuliriza. Omanyi shino ibenji. Ndina kumagulabi. Nagamba omugolo omusajja. Njagala oseke. Nene mutubisa. Kati musoke mulindeko mbalage kye tukola. Katufune katumwa anchifaddeko nange nzireko omugole addeko nze nja kubeere mabega w'omugole ye katumwa anti katumwa bambi jankugira akale katumwa nze ali maaso g'oli awo kati zina biri ebintu ebagambye Yagamba zina na agundi esekwa nazo nzisesi bana mugole wuyo African wear wanji Nigerian but chirimo art rungi mu design ze pose azigirawo nga mbeera nayo wanene mu kisenge eyo gye tuva Wanji yakuyimbira nina bingi byotannalaba nina bingi byokwese mundeyo wanji eyange iri wali nina bingi byokwese mundeyo wanji sakagoye ako omuntu asooka ambala ku birthday ye wanji ambaza aba ushers ku mukolo gwo kwegamba osobola okagendera mu kupate Kuchakoze. Mugole agambye nange mavi nino yawo mugole pose bana wash fashions tukutungira akambalo kano tekabola munene na mutono
n'olugoye olwo twalutunze mu lunaku lumu ejjo olwo nno nga tusitopinze somewhere tulina design mu mutwe nga kyetwagala omugole ayambale leero wash fashion ziranga Shifa wapinie naye omugole nga empale ennene ne tugirako ne pini n'empisa ezitunga bupya in case olugoye lunene ngenze sanga omugole wuyo yageze mazima bituufu muno Katonda wabeerera naffe nze kinsobera bijja nga biri fit bye binsobera aho mukikola mutya gwe gamba kyekyo hosh fashions bwe boba ekumanya batekulabangako bakuleetera olugoye nga lukutuuka n'ogamba baba bakola bati tuziwereza abantu mu America mu DHL yes nga balina emikolo ebulaaya ne zigenda nze kyekinsobera comment ziri wano mazima kutomugola waliwo naye ku mugole zawo oluvannyuma lw'okulaba omugole agamba yagala wasa omugole amwadde ennaku 15 Bunga Comfy Homes ennyumba zaabwe kweziri ku Airbnb genda ogoteka mbutezi kigambo Bunga Comfy Homes ogende mukwano gwe wenna ayagala okubeera nga oyagala okufuna wobeerako nga waliwo security waliwo parking emala waliwo buli kimu okwegamba mwenna abadda ku holiday owulire nga ddala oli ku holiday nga toweeraliikirira kusalansawo babbi kumenya kuyingirira toweeraliikirira sima wifi tezikola biki byonna genda bugenzi awo ku Bunga Comfy Homes bajja kwaniriza bulungi nnyo ate tojja kwejjusa ku kyonaasanga seba mugalagena na nekyangirako wano omugole ye mukimukola amujja ne mufumeze nambuzaabuza ninga bano oba byakola teyabijjeewa nze nange ate ebyalunaku tagenda birabako bino tekuli mugole kyagenda wangi yes ate tagenda biraba togenda nawe ng'otudde wali omulinze wangi teri ali serious agambye agisoko nyokola mu mukolo muvuddemu omukolo omulala panna buli sande guba mukolo wano kwegamba byansobera obutebe simayo babujjako dawa sande ya leero bwatyo Millicent bwalabise nokwambaza nyuma nakyo kinyuma tukitege anze namalayo from A to Z nze namalayo namwe nze nawasa nimalayo A to Z nze nawasa A to Z kati gamba nti ye 4 zikatongamba ki era kati byonna yabireeta si yatuleese wano byonna emikolo gyonna mugiraba lwa Millicent ono from A to Z watu obutaano gwe agamba kiri ekikambwe nawe okimanyi kyekyo sinagamba namalayo tolina kyonyumiza wangi baganda kamba nyumizeeko nga no birthday etuuka nsiiba wano sijja kukola teyeekwata wagenze mu nnimiro eroja birthday yagamba happy birthday esimu we yajja ne bamuwa message nagamba happy birthday lero birthday yerabira nagamba ngacyari nagamba none birthday nagikukolera je nari ngenda kukora ntanzinera ngo gitadde mu mutwe nekitegeeza wonkora mbuya kora rumu musurprise ejjako birthday surprise tejjako birthday okumayina mu birthday mpaka nga 2 mwezi Shifa kuva lulinga ali mu birthday mpaka nga 2 November mane waliwo ambadde sente ku simu emitwalo 5 yoyo je kiri gyovuzinira bakuwadde
5 mu 10 mu 88 zezo wali wajihaki ngamba wali hello kana kuto omuntu naye maami simuyiyo tempuli chatachi Nambia barefunda mama elika. Omugole bwati ogereko eri omugole obasooke mama kajimu ebintu bya tempuli kya mama kajimu yogerako n'omugole ogerako n'omugole kwa mutwalo kikati mama kajimu yogerako n'omugole zikola bingi era ovolodde mama kajimu nga sikuwulira mama kajimu teekako microphone oyo bannange watimu shifa mama kajimu Watimu teya kununo kuro omugole mama kajimu microphone yo gimyutinze bana omugole musooke mutuuzeeko ayogere Madam Millicent, you're very smart. Madam Samu zikirize nyenize mwami Fred. Yes, hello. Era bulijjo ono mwami nze nsanyuka nnyo nga mulabye nga zze muffe. Lino ettaka lye tutuddeko ttaka lyabwe. Ttaka ly'abefumbe. Kati Aba New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano. Bwe batyo balese omusomo ogugendo tuyigiriza kubatya engeri gye tuyinza olabirira abakadde, gye tuyinza olabirira abalwadde, abakawuka ka mukenenya. Balese omusomo guno ogenda okuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano. Era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June. Era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda, like we are closed for December, naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina okutandika kati, that is 2025. Mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathy Kabiite abeere nga ate ayongera obbategeeza details. Tugenda kubeera Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera. Era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okuba nga ogenda e Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo date zibagambye. Registration fee byonna ogenda kuba obitegeera. Nkusaba okube ku namba ya Kathy Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingako awo. Mujja kumbuuza eri ku WhatsApp, yes. Enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223. Njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223. Obeere nga ate obeegattako olabe bwe kitambula mukwano. Era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation. Details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen ojjeko bulungi ennamba. Ndabye enkuba egenda tutataganya, nsaba munzikirize mwanjulire bwe tubadde tutuuse ku olwaleero ng'ekirabo ky'olwaleero kiri ku puroguramu tukisadde ku puroguramu ey'okuba nti tulina okuwaayo akasente mu kyalo akanaategekerye mu kyalo. So era mwami Fred eno yensawo ya chairman ey'olunaku olwaleero era konna koonooba osuddemu mu nsawo eyo kajja kuba kakoze kinene okubanga kali kalina bye kakavalinzeeko.
tweyanze ege kole nabugize ngo cyali mukunye namwe mwebale kuteeka Banaye mwami Freda tuwadde omutwaro. Ono wa timu cheya. Timu cheya. Congratulations. Yali just hug. Kakati. Which is okay. Omalamu bumazimani. Eno. Hope. Shifa. I'm Shamije Ewazere. Godness and nobody can challenge me. And I make challenge a Gwanga. Oh, good jago. Abana bengeye kutiko. Ngenda kumazi. Sabe, kama chibino. Byange. Bibyo omusajja netaga ayina okugumira ensonga zino. Excuse me. Kakati jinga agenda sinika ebinyulo. Abana benge. Indagala kyawe. Shifa. Ani. Ajanani. Gwe gundi akononya nabadda. Nabadda kunonya. Jingo wajja toko tuule twaniriza abagenyi ababali. Kale kakubuzeeko. Omanyi bino ebyange bibeera mu ntima, which is okay. Ate akuyinga kwe kwankako oba mwagala oba temwagala. Walirako omukwati obwedda nnimirako. Okay. Ebisawuli. Kale mutwala tomuyuliza wananti. Owange obadde togumpadde. Toyomba. Tuyomba lwansonga lw'abasajja bange nolaavu kazannyo buzannyo sirwana ono omwana w'abandi gulabe iye gwange gugo kale kati obadde oŋŋambye olina wali woogenda soka ogenda kutagane shifa menyako uwonze nakusenda oli yakulimiddeko bambi nenda babi nelimidde zeka nabadde akwagala yakunogedde n'amapeera tugende tunogede emiyembe mutwale kyogamba okakasa nabadde gyali nabadde amutwaleko kasooli alindaako jingo wama nabadde guno gwange akadomola kagabikalekowange owange obadde kishiba I really wanna tell you, Madam.
Kati no bireke wano bya nabadda. Ono yagenda biwa nabadda. Ate nga nabadda aleta mampeya. Fetuli embatento. Tetumanyi kubala. Tubala nga tudamu. Emubiri satunya. Tano mukanga musanvu munana. Mwenda nekumi. So no Rachel tuwulirize soka tuwulirizeko kato nze nyina essanyu lingi nti ndabe abatuuze bembadde ensinga okwegomba nti bajje mu meeting zaffe era olwaleero balabiko omukulu ono ye vice chairman w'ekitundu kino ate nga ye omu ku basawo baffe b'ekitundu kino nga tubadde tukolagana fembi wamu nga tuyitira mu show Massey International Health Center era nga yatwala ekitundu kino era mu byobulamu nsanyusa okula basebo then ono muzeeyi mwena mumanyi ye mukulu mwami Tomu era ndodi waffe wano nsanyusa okubalaba basebo era ngenda kuyisa omuzindaalo mbawe mweyogereko katonotono then oluvannyuma nnyo mbawe details entono zigenda mu maaso wano. Neyanziza nnyo ssebo abantu ba Katonda mwenna abakyala n'abaami ndi musanyufu okubeera nammwe mu kaseera kano nandibadde siri nammwe olw'ensonga gye mumanyi eri wali naye ngambye nti kantolokeyooko ate mperekere ne ku mukulu ono naye nga wali tukyetaagibwa nnyo mutusaasire tugenda kubeera nammwe akaseera katono kati mubutagenda wala nnyo bayinza okuneetaaga mu bwangu naye kambawo mukulu ono ababuuzeeko ate tuddeyo tumalirize ensonga ziri. Eyanziza nnyo ssebo abooluganda Mukama yeebazibwe. Erinnya Segawa Charles nga ndi musawo nga muganda wange ono babagambye ndi musawo ku kyalo kino ate ndi musawo wa gavumenti mu malwaliro ag'enjawulo era nkola oluusi wamu ne Sommase ate nga ndi vice chairman w'ekitundu kino. Weewaawo mbeebaza olwa meeting eno okuba nayo wano giteesa nagiwulyako kko sista wange yajja n'agiŋŋambako naye bambi njagala nnyo okuba nammwe wano naye obudde bunkwata lumu nagezaako n'enzija ngenda okutuuka ate najja mu budde bukyamu nga tebineetaaga byali bingi natuuka ndowooza ssaawa zaali meka zaali nga 5 ati ogumiikiriza obudde banga nti tuuka ssaawa 11 ne bankubira akasimu neŋŋinda neŋŋabo benna bamaze obudde bukyali nja kujja mbeegatteko naye olwaleero size kubeera nnyo nammwe naye nsaba munsonyiwe byonna byonna naye nga meeting eno njagala nnyo era mbeebaza mwenna buli alina kaatoola n'ateeka mu meeting eno Mukama amuddizeewo era wajje Mukama azzeewo birungi byereere naye meeting eno ndi wamu nammwe era nkakasa ku lujja ndowooza Mukama mpe omukisa nja kuba nammwe wano naye bwe mbadde wali ne ŋŋamba bantu bano abali mu kitundu kyange lwaki sigendayo olwaleero era nga muganda we jangu mperekereko eddakiika naye nga tulina bye twagala okusayiningira wali era kati ffe mutwe guli wali ffe tugenda obateerako omukono tukimalirize nabo tubasiibule abula tubagaliza olunaku olulungi naye ndi nammwe olunaku oluddako
akasimu kange abakalina bajja kunkubira kuba ne meeting etuuse muzijukize kali 0787 mwe mebale nnyo okunyaniriza ate n'okunzikiriza okwogerako nammwe ebigambo byange ebisinga byonna nja kubyogera nga nkomyewo mukama abampeera omukisa eyanziza sebo webale kujja bonna ba tiimu cheya bonna ba tiimu cheya tiimu cheya oye agenda fukamira kati kankunyonnyole omanyi wotabadde era bajjemu ebigambo kaakati olaba ono bamusinga emitwalo 19 bwe ekirabo kikyo kigenda bamusinga emitwalo 19 okoze otya omusajja ono butafukamiza kubanga neoleeta 5 tubibala tukoze tutya obutamufukamiza tajja kufukamira tukoze tutya agenda fukamira 15 bweddu wakitegeera ku lunaku olwo tiimu cheya tiimu gadi tiimu chairman achafuna atakulya unafune ku maani muje tuliye mobilizer nowandika tumanyeza akawera mmeka aba timu chair oye timu chair oye timu doni oye timu doni bagande timu doni bongedde ebiri timu doni soko mbali oyo yabadde wa timu cheya yasenguse omakituufu oba wasenguse leero baba maguru ga dadi gendo kayingize mu nda maguru ga dadi basaba kuzi bakatwale mu bana maguru wetwogerera oludo mulala betayabadde talya ku rodo wangi kakati Pamela
Banka tereka bulungi tubazimalayo mu banka. Ladies and gentlemen, omukwano kuli wantu wano. One bank manager. By the way, ngabayina abakyala muno kufula abakazi mu bank manager. Otherwise, ujja kukola loss nnyo mu business. Ojja kuba mukazi sente akolime, ojja kukolera bwere. N'abakazi nabo balokoke. N'abakazi nga babe mu business abasajja. Zino wigi ze twaddiwe ze miliyoni esatu. Kapita agenda omugulamu wigi. Lipstick wa msimanya chiwa mitwala 25. Akwate sente za business zibuli omuntu omukazi abalabwa. Ay. Banka manager. Wabera ne manager tabaya na stress. Hakimu osambi omufiri. Mukazi we manager. Mukazi yali agamu. Mukazi yali atutte buli kimu. Nebi alimanya gamba. Bana. Abakazi amababbi namwe ku mutima mubere bakakka muleke kubera babbi namwe. Abasajja nno bakola sente batumenyeka. Yate bakoleta ateka tereka tena onokabba. Kiki ky'omuulaga? Tiimu Doni eba esinga tiimu chairman emitwalo 18. naye tuyinayo yatusuubiza Sherry. Jangu gwe ne 7 minutes. Gitahana mu. Amazina ge muzizizza Doni. Mugenda gazina. Nga muddayo batwalira ebirabo. Mujja bazine kinaki? Mugwana. Kale so. Njagala Zulu dance. Njagala amaganda. Njagala ag'ekabale bagayita bati. amakiga Amakiga. Leche ya dance. Yekutte bwati nagamba amakiga. naye nze siwaddeemu maanyi nze nja kuzina amakiga tojja kumenya Michael Jackson kati tuyina yatuzayo akakadde naye yagambye nti asasulira mu gundi bagita batya oli yasasudde etaano era ne bazina naye era temwesunga kunzinisa mazina manyi bwerindamu kuba kati nze nkubiriza abatulaba bonna bali ku online yenze tiimu cheya yenze tiimu cheya era nsuubira ekirabo ngenda kukiwangula kubanga abandi badde abasinze kutusuubiza bagambye nti bakyali ku mulimu bakyali ku mulimu naye kati ate kyatono yetugenda kuzinisa kubanga naye agambye tiimu cheya ati gujazina big boy anti kati omukulu ono fena tuli ba ku kitundu kati wensituka nendezaga kalipso era naye abalina okunzijira omugongo so naye ng'era nga tetukyali ku ekyo sikiwa nti mugenda tusitula ku mazina ku mitwalo 19 tuyina 18 tuyina yatusuubiza kakadde era tuyina essuubi wali yagambye kasooka ave ku mulimu then watuuka ewaka then ajja kutudukurayi wali nze sikiwa nti tiimu kye yamugenda mumusinga
Senga w'abaana baako ky'ogamba eggwanga. Mpozi wani? Bwe twagulako bulooka. Amayinja. Ye mukwano yoyo Millicent. Yoyo gwe twa surprise nga surprise wagiraba. Yoyo mukwano gye tuli. Walungi bannange twakuleka dda. Tomanyi kyo twagikola ne tugamba nti tugenda kukola omukolo. Uyo muwamo buuzeeko bambi. Millicent buuza ku mwana bamuyita Pretty Shifa. Yes, Pretty Shifa wasiibye otya nnyabo? Kale mukwano nawe gyebaleko. Anti kati ly'abagore. Banaye Sara zammwe timu Hope Shifa. Wali akuwulira. Turi waneno mu meeting. Mwami wali tuli mu meeting. Omugole bamutwaraganya timu cheya, timu Done emutwaraganya. Kati kansoke ngunyo no kwanjula omukolo nga 22 November. Meeting etudde wano tuli mu kusonda sente milioni 4 kwa leero zitwagala. Meeting ya munana. Kati tuweereza sente kabaali bategeke we tunagenda nga 22. Naye mu akakodyo ke tulina tutunda kirabo kino. Tukatu Chichao, kiraba obusente bwe tulinawo bwe buno. Waliwo tiimu bbiri, tiimu chairman ono mwami. Kati timu Done uli wali. Era onawagira tiimu chair. Omugole timu chair. Era onawagira tiimu chair. Kati waliwo tiimu Done. Eno kawuli. Amumanyi. Era ono yawagira tiimu Done. Ne maama eno kawuna awagira tiimu Done. Yali mutiyungu. Ono senga w'abaana muganda wa Gadi. Wa tiimu chair. Bamwe batuze b'okukyalo. Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.